Swaze omusango olwalero gusaliddwa olidde otya nga gwe era kyekivudde mu kkooti? Ekivudde mu kkooti era ndowooza buli muntu abadde ng'alaba bulijjo afolowinga n'atwagaliza okubeera obumu tekyawukana nnyo okusinziira nze ku bye mbadde ndowooza kubanga first of all kaneebaze bannayuganda mwena abalabi ba BBS bambi mwebale tusabira okuba nti muzeeyi tagenda kukola ki kuziikuulwa so kintereezezza nnyo ekyomutima kubanga kyandimpulikikidde bubi nnyo kyandirabise bubi but omulamuzi asazeewo buli mwana amanyi nti wa muzeeyi agendewa ku Government Analytical Lab ewandegeya bamuggyeko ki omusaayi buli then bamala ekyo kyebagenda kikola mu nnaku 10 from now kuba rolling ebadde yaleero then that blood the results in those blood samples should be produced before this honorable court before nga 3 mwezi so webito ebibadde bantu bange olidde otya oluvannyuma kuba mbadde mulwana nnyo tatamu obutamuziikulayo ekyobutaziikula muzeeyi ndowooza kyekintereezezaamu ku mutima kyandinkutudde nnyo nga wokitegeera naawe nti omuntu gwe wagenda n'oziika ate bagenda mumuggyayo nga mwene ensi eri ejjudde science bwetyo kitegeera so ekyo nyinza ogaa nti kintereezeza omutima naye nze in the first place I wasn't fighting anyone ekitegeera weera mbadde muwawaabirwa I won't say nti nno nsanyuse ngenda kujaganya ngenda kulya enkoko twagiridde yabadde ya Idi naye ekisinga obukulu kulaba nti kwegamba family etereera ne tuva mu ebyo buli omu n'amanya amazima kuba most of the time amazima gatereezanga ensi okitegeera most of the time oba omanye ekituufu teweetaaga kukambeera era abantu bonna bannaayo ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga weebale ndowooza obubaka bwabazza abakulu bawangayo mu bulabyenga era baneetubwe bazanya ba BBS mwebale following story eno okulaba nti waakiri omusajja ow'ekitiibwa omuyimbi w'eggwanga tagenda kugibwa mutaka but still abaana beetaaga the justice that they inquire right now oba they require boge balowooza nti ge mazima which is okay kiyamba side zombi kitegedde kiyamba ne musigala omuntu omu nga temuliimu ebyo byakudde eno neero tanga etutuukidde olwaliro omusango okusalibwa waliwo omwana omupya eyeyunze ku ttiimu eri kyekyo muganda wange kyekyo buli omu asobola okujja for as long as amazima ge bamugamba nti ozaalwe eno geego ekitegeera everyone is free eno eringa mmere ya muwogo gwe buli aliyo ng'okimanyi nti nooli mwana wa muzeeyi genda ewandige before nnaku 10 okuva kati ani agenda oteeka ssente mu kintu kino ekyomusayi kuba tukimanyi guba expensive aba atuloopeera munaa kati ate ffe tuyinza okudda ku ebyo singa baba nga bazze mu kkooti nga bye batugambye nti bagenda kudda mu kkooti kuba tebeekakasa ani yatereka musaayi ani agulina muli beetegefu era okuddamu okufeesinga ekijja anti kati olaba kasita wakuwawaabira naye nze ng'omuntu bino ebintu nze byo nali nabikoowadde ebyokujjukayanira wajenzaaba nejesisoba kubanga at the end of the day nkuze ngenda kubeera ku ebyo raziya naawe embeera eyo nze naakola ddi okimanyi nti mbuzaako emyaka kati mitono nnyo okuweza emyaka muzeeyi gye yafiirako kati ze obuvubuka bwange mbeere mu kkooti okitegeera bayinza okulupa kale ku musango gw'olaba nti nno oba oguzizza naye nze munaye sirina kyenakola nange nzaala obuzaalo okitegeera yamaani omusayi oluvayo nteekateeka ki gye muyina eddako buli kiva mu bintu bino gwemanya oba bitya kitusindika kukola ekintu eki kupakasa kwekolerera tewali pate gye muba musuubira bannyabo ne bassebo ng'ono awangu no the only thing is now we are spending time here gwe naawe kati gweoli nno mu ofiisi okola naye nze jjukira ebyange mbireseewo nzije ku bino kati era nkugambe nti nno tugenda kukola bwe tutinga no natongosaawukana naye era mwagala kubaye kasisita kange akaliwo kenzirako ate akasisita kange ako kagala nnyo okuba ne kusomero kankyaliranga ne kandeetera ebiki embeera eno yetutabula naye kasita eggwawo ze sisita wange ajje alabirira abaana be tuwulirire abaana kuba yalina okulya ne bawala bakafeero nga bagenda okufumbirwa Dr. Kasula gye bayiko ssebo nawe tuzeeko ku ddwaliro lyo baliyita batya MMC
Mirembe Medical Center. tutegeddeko nti gwe eyakeberera omugenzi Paulo Kafeero omusaayi era essaawa eno gwe ayogeddwako mu kkooti nti bakomewo ewuwo bafuna omusaayi ogwo omusaayi gwo gukyaliwo Ate omusaayi gwe gubulawo biwandiikibwa bye bibeerawo nga tulaba biwandiiko bibeeramu ebyo tulanga ebbanga ddene ng'afudde naye era abaana bonna babasindise eno owuwo nti gye baba bakima omusaayi bagende babakebere amagye bafuna ekituufu mu kifo ky'okwereesa tetukola technical work tetuddamu ebyo byakatemba omusaayi guno beebuuzizza nti ani yagutereka era balina bukakafu ki nti gwegwo kintu kino kibeera kitya mu ngeri ya sayansi tetutereka musaayi tufulumya ebintu byennyini ebivaawa mu government chemist ewa government chemist okitegeka ayina ye byakola nga ye nareleasinga that information eyo gwe bwoba wagisuula buba bwokusinza neffe twatuyinza ate era n'okubayambako tufuna buwandiike kuva muwamulamuzi so si bo kujja wano single handedly nga mbagamba biri bintu byamufu omufu tebatataganya mbeera ze okitegeera okujjako ng'omulamuzi agambye nti kakati mwami gundi kola booti tolaba omufu tebamusimula omufu tebateeka bakusiba n'okusiba sikulimu likewise neyo information gye baba baagala tuyinza gifulumya gafula tuliwe bannamawulire nga tumwogerako nkaba nga gwe yali dokita kuba tugaye gwe yali dokita we nentandika hiyase bannange nze ng'omusawo ate mala okulayira ebirayiro ate nentandika okwogerako ebyama by'abalwadde yekiri honesty nedda kitegeeza omulamuzi alina okulagira dokita awandiika kitegeeza omulamuzi alina okuwandiikira ng'akugamba bwabaako nekyayagala ekikole kati bwawandiika ate ne nekitwala mu balooya bange naye nabo we bakigaana n'otabaako kimala galepukana bintu your mind you to involving time and money okitegeeza kati singa omusaayi guno gubanga abaana bali tebakwataganye ng'ogwasooka bwe gwali ki ekiba kiddako kuba bo bagamba nti abaana bali beno sayidi eyo yaseyo okwogera banoonya balina byebanoonya naye wabaawo amateeka agalungamya buli kintu bwe wabaawo enkayana ez'enkulu eyo era kooti eramula kitegeera gwe nga dokita aliwo ebyali bigambibwa nti omuntu basobola okufuna akantu ke bayita mutaka ne katuuka ku magumba g'omuntu ogambira ddala ogambye ki mutaka mu ttaka mwennyini ne kamutuukako gye kali akantu contamination kumpe batugamba nti tebasobola muziikuula naye bafumitamu kitegeeza tekiriyo tebalina kibayinza kukola bwe kiti bo byabwe nga boolwo abaagala bwagazi biba byabwe tuyanzisa